Polisi natetenge dumirwa akulira ebikokoto kali yango sambulo laba crime intelligence bakuta akabinja kababi ba boda boda abazije masekane bazirete Kampala. Boda boda bakwasiza bajibye matete esemba bole ku mvuzi wayo ngono bamukuba katondo bamote mukama we bamutegeza nti boda boda bajibye nagenda mubazirondoola nibamulaga nti Lusega mu Central Sina tete ono atukidde mu ofisi ya DPC Robert Kachum DPC nalagira kuli ebikweto okusitukira mwagenda akwata ababbi bano. Basize ko garajini bakwata avubuka abaddewo abasibe mu 10 pikipiki we badde omu ku bavubuka yabadde mu lukwe luno bwala byabe kwenda nadduka ne bamugoba okuseba mu kutiri bamuteeka ku kabangale. Wacho badduka cyo kinzisa mbere kiri ku garaje nange zitandika bari ku lori niba kuvayo bangambe njye bangambe bana banange batutte bakoze iki boda boda sangidwa mu garaje eno esoba mukaga nazitwalidwa ku polisi nga nesangidwa nga tina namplate naye twalidwa nanyini pipikire Muhanja Alex alambudde ngiye bagibabyeko uri kubajibyeko bamukubye nga bamukatawo nfero ebitakuri baje nga bamugoberera buyatuse kasosi kubayita ndayiga ogenda matete bamukwatire ne bamukuba nadduka bari kushirwa bada basajja babiri oluvudwa ne bageze nase nokwata avuka abasinzire ne bajina tete ne bijambia ngende bakutebana abali mu kabinja kano. Omukuba nasangidwa n'ebisago eby'amaanyi ebyamutusiba ku kyeri agenze okubba omukuba no walaba by'okerinda nadduka abasirikale adde mu ngoye za bulijjo ne bamusimbako ne bamukwata. Abavuzi okubadde na boda boda basimye ab'ebyokwerinda olumulimo gwe bakoze okufefeta ababbi tiza kuva eri ku gugundi kw'ebbisi tutusala omwala Benga mzoni ya peyajita bwe muddukiramu omubbi yenna tuteekawo embeera ng'abakulembeze ne kulwanyisa ne tumugoba bakukoleko ekintu kimu bawe ekiboneze eky'amaanyi abo bonoonye omulimu gwa bbaabo kyannaku okubeera nga tepijja omwana atemanya n'atawala oniyali batugomya ekiro watukola otya okwatibwe bona batwalidwa ku polisi natete gye bakumibwa kati Martin Kiza yakusakidde Gullen ku Lwabukete TV.